Olwaleero lubadde lwa kimpowooza okwawukanako n'ennaku endala ababaka ba paalamenti ze bamaze nga bakuba ebirayiro byabwe. Olunaku obadde olulabira ku basirikale abateereddwawo obwedda abali ku masimu gaabwe ng'oyinza okugamba okulayira kuwedde. Babatunda ebifaananyi nabo balabiddwako nga batunula binsobedde nga ne bye baasooka okukuba bikyabadibiridde. Abatunda enkoofiira obwedda abantu bakakabakake okuzibagulako. Waliwo abalabiddwako nga bagabana kasoda ak'olukumi ng'ono bw'asikako omumiro ng'awa munne naye ng'asikako. N'omukyalo ono abadde asobeddwa nga tosobola kumusala mu maaso olw'okwanguwa kwabaddeko ng'anoonya abantu be yazze nabo nga tebalabika. Waliwo n'ono abadde mu ggomesa obwedda akuba obusimu obw'okumukumu okusobola okunoonya abantu be ababadde bamubuzeeko. Bano nga bakyanoonya abantu baabwe ababuze ne tulaba omubaka omukyalo ow'ekyotera Fortunate Rose Nantongo abadde yakamala okulayira ng'ono abadde anekaanekanye mu ggomesa eya langi ebbiri era olutulabye nga tumutunuzza mu kamera zaffe n'atandika okwemola nga kw'otadde n'okutusindikira bukiisi obw'okumukumu okutulaga nti yaaliwo naffe ne tubuddamu okumuzzaamu amaanyi. Olubasa akazindaalo n'atandika okwebaza abantu abamukozeeko n'anyumirwa olunaku lwe. Naye nga tonagiguze mu kibuga awo naye munnange nakambadde akagatondooza mukalaba. Waliwo akayimba kagamba bannange akagato kagure bwekesala nnyo okufa. Abamu ku babaka kirabika tebaabuulidde bawagizi baabwe essaawa ntuufu ku babadde balina kulayirirako anti abaakedde obwedda beemagaza ng'abantu baabwe tebatuuka. Obwedda abakooye okuyimirira nga batuula wansi ate abatudde wansi olw'okulinda okuwanvu kwe babaddeko otulo tusobodde okubabba ne beebaka. Nga tukyali kubali mu tulo twabwe ne zireeta omubaka Ismail Ali Ogama omubaka akiikirira essaza lya Maddi mu disitulikiti ya Luwaze n'abayindi ababadde bamuwerekeddeko okulaba ng'akuba ebirayiro bye. Abayindi bano oyinza okugamba olunaku lw'okulayira kw'omuntu waabwe bwakwetegekedde bulungi anti bazze bannekaanekanye mu masuuti nga kw'otadde n'omu okutintinga enviiri. Bano tetubabandaddeeko ne tugenda mu maaso n'okutambuza kamera zaffe okwetegereza ebigenda mu maaso. Kamera zaffe omusajja ono abadde anekaanekanye mu byambalo by'Abanigeria temuyiseeko anti agendedde ku ng'ombe eri nti atonnye mooli. Ono ekimuleese abadde azze kuwerekera mubaka we Joel Waiso okuva mu Busiki County mu disitulikiti y'e Namutumba naye abadde anekaanekanidde omukolo gwe. Tubadde tukyali awo ne zireeta ekibinja ky'abawagizi ababadde baleeta omubaka waabwe John Calvin Okoye okuva mu disitulikiti y'Ekitugumu abadde yakava okukuba ebirayiro bye. Abawagizi amazina ge babadde bazina bw'oba tomaze kulya n'okkuta tosobola kugazina anti gakwetaagisa amaanyi mangi. Era mu bawagizi mwe mubadde abasajja bano abatuludde mu myaka abalabiddwako nga bafuuwa emirere egibadde gyetaagisa amaanyi amangi. Era mu bawagizi mwe tulengeredde omusirikale wa UPDF abadde atema omuziki n'omubaka Okoya agabuza okumutta. Nzikiriza nkomekkereze n'ekikutiya ky'ebyokunywa bino ebirekeddwawo omuntu atategerekese wammanga bw'oba toli mukkiriza osobola okwejjira mu kyoyagala n'ogenda nga tewali akunyeze. Hasifa Nanvuma agaffe eyo ku Spark TV.